Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Anti neera nga bwe budde mugamba muti abaana b'omaka muno saaka batuze b'oku mutala guno. Kansubire mbaddeyo bulungi era nga mbebaza nnyo mwenna ab'e14 ku platform yaffe ya YouTube @Impressions Plus Family. Ate nga naawe atanaba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda kubanga ffe essaawa eno katikati tuba tusimbudde. Ogamba otya Lady Maria, kansubire oli bulungi mukwano. Nze nno gw'olaba wano simanyi kunyumya. Lady Maria ojja kunnyambako nsengekera emboozi eno kubanga mpulirizaako ku mboozi eziwera nga ggwe ndaba osenka bulungi naye nze simanyi oba ngenda binnyonnyola nga bwe nnina okubinnyonnyola naye nga ngenda gezaako wazira mpozi ebimu nnyinza obbisoosa ate nga bwe birina okusembayo. Nsaba ongumiikirize kubanga ngera bwe gambye siri munyumya. Emboozi eno ya sista wange lwakuba ye ngambye ayinza okubeera emotional ennyo n'akaaba ne kimulemerera n'nsaba nzije wano njikuwe mutuweko ku magezi. Nsaba bawuliriza abo bonna abeera ku platforms zonna eya TikTok eya YouTube batuwe ku magezi ku nsonga eno gye tulina tuyinza kukola tutya tuyinza kuyambibwa tutya. Munnange ng'era abaana bonna ab'omumaka muno naffe waffe Gadumire batuzaala abaana bana era kyatutwalira akabanga okumanya nti nno mukulu waffe yali aliko Empewo. Entandikwa y'Empewo ze yajja bwete yalootanga nga abantu bamugamba lwaki mwatusuula lwaki mwatulekerera temuliiwo ku lwaffe mutusembeze nga n'omuto gumuluma era ng'ebiseera ebisinga n'emirimu gye yalinanga okukola gyamulemereranga. Ng'era abaana twabako abantu be twebuuzaako batusaasire batuwe ku magezi batubulire ki kye tuyinza okukola ku nsonga eyo yali egenda mu maaso. Ffe twali tetulina ngeri na gye tusobola bibuuzaamu taata waffe olw'ensonga taata waffe famire yamukuza yajja na maama we era ye yali mwana mujja na nnyina. Gye yakulira si we waali ewaabwe ate nga n'ewaabwe baamuzaalayo omu kati talina nnyo nkolagana n'abantu b'ewaabwe era ebintu ebikwatagana ennyo ku waabwe tabitegeera bulungi nnyo. Kati munnange engeri famire eyo gy'etaatusembeza bulungi nnyo twali tetulina ngeri gye tutandika kweyogeza ku ebyo bintu bitabakwatako era naffe twafunayo omuntu omukulu ne tumwebuuzaako n'atuwa amagezi nti si kibi okusembeza empewo z'ekika era bwe tuba tusobola n'abaako watulagirira omuntu eyatuyambako okusembeza empewo ezo ne tuzituuza ne bazigabula ekijjulo ne bakola ebyali byetaagisa byonna. Naye Lady Maria kakyanga empewo ezo bazitereeza ne zituula muganda wange teyaddamu kubeera kyekimu nga bwe yali luli. Munnange ekiseera kyatuuka sisita wange n'abaako omuntu gwe yafuna omwami we. Sisita wange omwami ono yamwagala nnyo kuba bambi yali amuwadde emirembe gy'awulira nti ye muli mutima gy'ayagala. Tuba tukyali awo ng'empewo zo zigamba nti omusajja tezimusiimye naye ye yali amusiimye era wayitawo akaseera katono nnyo muganda wange n'atandika okubeera n'omusajja oyo. Watandika okubeera n'oyo omusajja bwe yatandika okubeera n'omusajja ono muganda waffe yatandika okubeera nga buli lwayingira mu nnyumba omutwe nga gumuluma omutwe guba tegumulumye abeera ku kitanda aba alinako ekintu ekirala kyonna ekimuluma nga babeera bayomba buli kaseera n'omusajja nga buli kimu kibatabula ebbanga lyonna lyabeera n'oyo omusajja tebakkaanyaako n'olunaku n'olumu buli kaseera babeeranga mu ntalo bwe bava mu luno ne badda mu luno bwe bava mu luli ne badda mu luli kwegamba obulamu bwatuuka ekiseera naye nawulira nga abukooye naye ng'empewo zimugamba nti wano ffe tetwasimawo era oyo omusajja tetumwagala ne bw'onookola otya oyo omusajja tetwamusiima tetumwagala. Pozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkrumah Road Suite M663. Baatuuka ekiseera ne baawukanira ddala naye nga omanyira ebintu by'okwawukana omuntu embeera gy'obaddemu luli oba obadde weebeezaawo ng'oli mu bulamu bwo wekka tefaanagana era yakuŋŋanya ebibyo ebyali byesigaddewo n'agenda n'atandika okubeera ne brother waffe n'ebintu bye ebimu n'abiteesa. Munnange newankubadde ali wa brother wange muganda wange era taddangamu kufuna mirembe buli waagenda buli wantu wonna we tutambulako batugamba mpewo ze zimusumbuwa ye muli yeewulira nti akuliridde emyaka naye taddangamu kufuna wadde omusajja amugambako wadde amukwana wadde amwesembereza okuva we yavewo oyo omusajja. Buli kye batugambe tukikoze batugambye mugende ekindi tugenzeeyo mugende ku nnyanja tugenzeeyo mukole omukolo gundi tukuse empewo muzibe kino tuzikiwadde naye empewo zikyagaanye. Muganda wange awulira ng'obulamu bwe bwekyaye kuba talina mirembe. Kyaddaaki twabako era ewala gye twagenda eyo ne batugamba nti
empewo z'ewaabwe wa mama waffe zaanyiga olw'ensonga nti taata waffe teyagula maama. Baatugamba tugende mu famire maama gy'ava tukole omukolo ogwo nga abanjudde maama waffe, era n'ekyo nakyo twakikola nti kubanga kyekyali eky'okugyawo obusungu jjajja waffe omusajja bwe yalina ku maama olw'okuba nga taata waffe yamuzaalamu nga tamwanjudde, n'ekyo nakyo ne tukikola. Bannange Lady Maria buli kyetaagisa tukikoze kubanga bwe ziba kanzu twazigula. Buli kye baatugamba nti tugule kanzu, tugule ebintu ng'abantu abagenda okwanjula twabigula ne tubitwala ewa jjajja omusajja. Musajja wattu n'atusabira, n'amala otusabira ne tudda, embeera teyakyukako. Nze sisita wange amanyi okunkubira essimu ko nze siri Uganda. Nannyumizaako nagamba mukwano nkubulira ebintu byonna mbikoze bwe kuba kwetega neeteze, naye sirina njawulo, sirinawo kintu kyendaba kikyuka mu bulamu, sirina musajja. N'agamba agenda out mu bifo eby'ebbeeyi, agenda out mu bifo ebya layisi, just ng'ate alabika bulungi ate ayambadde bulungi. N'atuuka okuvayo nga talina yadde omusajja amukyenyeeko nti oba munnange woowaaye. Kati ekyo ekintu nakyo kimuleetera okubeera ng'akaaba. Ffe boolaba maama waffe yatubeerako buli kaseera natuuka ekiseera n'atwesonyiwa kubanga bannange bantu ki b'obeerako buli kaseera nti buli lwe yabulabanga sisita wange nga mubuuza ye bannange gwe ofumbirwa ddi bannange ekibuuzo ekyo mulekeraawo kibuuzanga abantu. Kiri so insensitive okubuuza omuntu ofumbirwa ddi nga tomanyi na struggle gy'alimu. Kati tunuulira ono omwana wattu bambi astruggolinga naye nsi temanyi oyakanya kulaba n'akujajinga nti kaakati ono atannafumbirwa alinda kiba naye people have challenges, people are going through things. Mulekeraawo okubuuza abantu ebyo ebintu kabule nga n'oyagala afumbirwa genda ofumbirwe. Bannange ayagala okufumbirwa afumbirwa naye bannammwe mubaveeko, abantu balina ensonga zaabwe. Kati okuyomba okwo nga kuwera omwana wattu ono basobeddwa ekyokola kubanga agamba tebalina ssenga ng'era emboozi bwe mugiwulidde okuva wetandikidde. Taata waabwe bamuzaala omu ku sayidi ye waabwe teyakulirayo era talinaayo bondi yonna. Kati embeera bwetyo nno bw'eri awo bwefaanana. Ayongerako n'agamba nti ku sayidi eri omuntu gwe basobola okuba nga abeebuuzaako era gwe bagezaako okwebuuzaako ye jjajja waabwe omusajja, taata wa taata waabwe. Bamubuuzaako naye era n'abaako gy'abalagirira nga bumanyi, naye era yagamba talina nnyo ansa ziri awo. N'abaako gy'abalagirira ne bagenda, bwe baatuukayo ne babagamba bakole nga bw'onoogamba engeri nga ya charity, okuyamba abantu abali mu buzibu, abantu abalina ebintu ebibanyigiriza bwe bityo, era n'ebyo byonna byonna baabikola. Naye era muganda waabwe teyafunamu njawulo. Gamba muganda wange embeera gy'alimu bwetyo bwefaanana. Talina muntu ate empewo zino zijja ne zimuwa obubaka era zamugamba asobola ozeebuuzaako ekintu kyonna era azeebuuzaako ne zimubuulira buli kimu. Wazira buli lwazibuuza bannaye ku nsonga z'obufumbo nga zimugamba tujja kukuwa omusajja, ojja funa omusajja ffe gwe twagala. Kati omwaka oguwedde nga guggwako yaddamu n'azibuuza ne zimugamba nti ebutasukka mwezi gwa kusatu ajja funa omusajja. Wanaaba afunye omusajja guno agenda otuuka mu mwezi gw'omukaaga ng'embeera eteredde. Lady Maria kati ogw'omukaaga guugono naye tewaliwo njawulo, waliwo n'akabonero konna kalaga nti nno waliwo ekintu kyonna ekigenda okubeerawo. Kati ffe we twatuuse munaye Lady Maria tukola gwa kaaba. Ffe boolaba tukaaba ankubira ne tunyumya ennaku gy'ayitamu ne ngiwuliriza mpulira ng'enzita. Omwana omuwala akuzeeko mu myaka abeera na mwannyina ate brother waffe muto kwegamba peyini eyo ewulira ng'ekuyitamu. Abantu abalala bagamba nti tetulina kaaba, bwe tunaakaaba empewo zijja kunyiga ate ne bwe tutakaaba era byonna bye bimu. Sirabawo njawulo. Lady Maria nze mpulira nsobeddwa kane mu kibira. Nsaba ku magezi, nsaba bawuliriza abo batuwe ku magezi. Omuntu yenna alina ky'amanyi kyonna kye tusobola okukola okuyamba okukakkanya oba okutereeza empewo zino. Kuba ffe tuyinza okuba nga tulowooza nti mpewo naye ng'ate munnange mulimu emigugu gino gye wayogerako kati tomanya kiki kigenda mu maaso. Wabaayo omuntu yenna alina omuntu gw'amanyi ng'asobola okuyamba sisita wange n'atereera. Lady Maria ajje mu inbox yo onoomuwa contact yange ne twogera. Nja kusiima nnyo ng'esala yange eddiddwamu. Bw'atyo nno omwana wattu oyo bw'asobeddwa ng'asaba mumuwabulemu akola atya kubanga ekituufu kiri nti tamanyi kikyazaako naye nga mazima gundi ogenda otya nga tolese comment. Mbaagala nnyo nnyo mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kubeerako, mwebale kunjagala, mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikoze baana mweze. Sina kye mboogerako, mbaagala nnyo. Norekyo downloadinga right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, bye.